lubagattako bombi eyo babiveeko bayimbe tebeeso kyokeriza nnyo. abawagizi bwe basibuleko n'akayimba akapya nti togwa mu maanyi Katonda gy'ali ajja kuwa embaga togwa mu ssuubi Katonda gy'ali ajja kuwa totya. Nanoonyeza ekirabo kyempa abantu ku birthday yange. Of course noonya emmere ngenda gabira abantu emmere ku olwo era bw'oba olinayo omuceere akawunga biki osobola naye nawandiisa akayimba ako kubanga natunene nga I'm making 38 years 39 actually banzala 1984 naye nenzijukira ennaku eyannuma nenga nenjagala mpeeyo omuntu ali eyo waffe e Masaka ekyotera ali eyo mu kyalo nga ye akyanfaananira ddala kwe kumuwandiikira ebigambo bino omuntu ali eyo nga baba mukyaye omuntu ali eyo nga oba ali mukomera nti togwa mu maanyi Katonda gy'ali ajja kuwa embaga togwa mu ssuubi Katonda gy'ali ajja kuwa totya buliba buti Katonda gy'ali ajja kuwa mane ebibyo nga biteredde Katonda gy'ali ajja kuwa totya lengera akati k'omu mayinja kabootolera ne kavaayo lengera Yesu mu ntaana bamuziika era n'avaayo lengerayo na mu kyennyanja kyamumira n'avaayo sekerera abo abandoga ne wookola kyeranja avaayo kapya kajja kyekirabo kyenjagala okuwa abantu ku birthday omuntu ali eyo nga weddemu essuubi togwa mu maanyi buliba buti ng'ebintu bikyuse bakayita Katonda gy'ali. Mayibazibwe Bridget Betty wafunyi wajja wa galubindi nakuleka penagala obulamu buli butya mwana omulidde agabi maleka agende nedda owange tubadde twagala mukwate ku mujozi gwa Busiro FC mupiira mwina owagira Uganda bana bagenda bikwata tutandikire ku mwami Shalom ali mu mbeera ki era what really transpired. Mwami Shalom Dr. Pastor Shalom ow'Ejjinja to yalwala nnyo kidney ali mu bulumi bungi tumutegekeddeyo ekivulunganya Emirate Hotel Jenny Peace nange yamunyanjulira muyize nnyo mulwadde banoonya $5,150 egya dola bakoze ekivulu Ejjinja bafunamu $14,000 n'omugagga omu n'abaterako $5,000,000. Dr. Shalom oyo nti nno alabiridde bamulekwa bangi ayambye abantu bangi nnyo mu Jjinja kale nno tukowola abasamaliya abalungi okutukwatirako. nzira kisandye buzza mu bulako nga meka anti miliyoni ziringa 3 bakafunako 7 agala genda Philippines. abantu abayimbi olina abagagga bangi bamama fiina baani bakooleko bajje babayambeko bakowodde mwenna abalina emitima emirungi okwatirako ku musumba ono oba omumanyi oba tomumanyi Katonda ali kuddizaawo wojje n'ennamba ze ndoza munazibateerako ku simu ziri mannya ge Shalom Kironde okumuwagira kyonna oba mutwalo oba miliyoni oba meka. tugende ku Ssaabasajja Kabaka nkulaba oyo mwana oyo Hajjati bwali Lazia nkola naye Ssaabasajja Kabaka matikira gatuuse. What do you have to say about that? yoga ayibene kuliko ebiwonvu n'ebiko kama yebazibwe yawulira essaala z'Abaganda n'Abannayuganda owangale okamuyimbire kayimba nti oli maaso moji musota oli kabwejungira baffe oli manda agamenye embazi gegamwate ne gagezaawo emagulu nnyondo y'eggulu ddene yonna ntalinnya mu kateebe palaba butadde wamu Saabalongo tokubwa mugongo gutusinze nnyo ayi Kabaka busangamu mufe abeerumaluma bamimwampewere be babamu mufe gutusingidde ddala ddala. Petulubantu bawaani ako ke nazeemu akaposa ako akabaana b'e Buddo nakazeemu kafulumadde kanaatera twakakola ku posaaka at 33 tindabirawo nga mbuuka nga nsonga gyali beene ali mu lubiri alamula oli maaso moji musota
kabwejungira baffe bw'omwogerako n'akamwenyumwenyu wene okay ndi mukwegayira Katonda ndi musajja muganda era njagala Buganda yene nyindo gy'olaba okay webunakyanga ndindako ndi muzzukulu wa Kayiira neddira Mbogozi na bintu bya Luyira ebyo Ssaabasajja Kabaka bwa Buluguma bw'ati mpologoma nange nga nkola olaba Ssaabasajja Kabaka y'empologoma yakuna ebuluguma Buganda ng'ekola olwo ate Ssaabasajja waaba Ssaabasajja Kabaka waaba Kabaka mpologoma ya Yuda bujja kukyanga naye bakusiimye amina olikola otya Musubi Katonda gy'ali ajja kuwa embaga togwa Musubi Katonda gy'ali ajja kuwa totya buliba buti Katonda gy'ali ajja kuwa mane ebibyo nga biteredde Katonda gy'ali ajja kuwa totya kayimba kange kapya kajja kafulumya ku birthday yange okay in case it happens ojja kola mega party tujja celebrating at yakwebaza sagala kunteekamu birowoozo waliwo n'abafanga essuubi atibaga nti bene essuubi ngerengera akati k'omu mayinja kabootolera ne kavaayo bulya beti lengera Yesu mu ntaana bamuziika era n'avaayo lengerayo na mu kyennyanja kyamumira era n'avaayo sekerera abo abandoga ne bw'okola kyera njavaayo kapya okay tuve ku matikira ga Kabaka tugende ku business bigenda mu maaso music industry twalabyeko waliwo nolimba bwe bayimba nti Ubagana Katonda ambeereddewo Allien Skine yavuddeyo n'agamba sitaani amubeereddewo yamutuusizza waali kavidiyo ko akalabi era amagezi tigoyinza omuwa gwe nga pasa asiiba atubuulira natusaamu amaanyi Allien Skine ndowooza ensi emusonyiwe kuba sikiba nti yabadde akitegeeza nnyo ndowooza yabadde ate okubanga okuyimba ekyayinza okuba yabadde ali excited naawe twayitawo nokubadde tetwawana ate sitaani ebirungi ebingi bimutuuseeko omulundi guki gumu afunye okuganja kungi kale ne bwoba oyogera weegendereza ku Allien Skine alinga paasi eyokya ebikwatako ne bakuyisaamu eggaali biro bye Katonda abimuwadde just omugamba nti sitaani talina kalungi sitaani mubbi sitaani mussi ate n'ensi eno etya Katonda kati bwewana sitaani oyinza okuluzinga emikwano mingi ndiso waliwo n'abaana ba Katonda bangi abamwagala ennyo abamufollowinga ababadde baga ng'ate yeebaza sitaani kati time eno ng'olinga eryanda eryokya because ndabyeko ku interviews very wise man very humble very favorite naye talent Katonda amuyisizaawo amusitudde kati sikiwa nti kubanga buli bw'ogulumiza sitaani n'otawana Katonda ebbanga liba tono nnyo oyinza okutuuka ekisaano noga sitaani talina kalungi byonna ebirungi Katonda yabikuwadde actually Bible egamba nti ebirabo byonna ebirungi biva eri Mukama Katonda bweyogera eri mu Yakobo ayinza okuba yabadde tamanyi naye nga ebirabo ebirungi biva eri Mukama Katonda tebiva eri sitaani sitaani mutemu sitaani mubbi sitaani asuula sitaani atta sitaani atuga sitaani tolimufunamu kalungi konna olaba n'aweereza sitaani yennyini bw'omugamba sitaani wuuyo yadduka nomala ogamba omusamize nti sitaani bujja ogamba wuuyo sitaani mutemu sitaani ayonoona sitaani amenya so tomuwaana teri yali aweereza sitaani n'awangula ensi nze naye ndowooza nti just sikiba nti yadde akitegeeza ndowooza kitegeeza ng'alina happy sitaani yatutuusizza we luli akayimba okamanyi oli omukyala yakayimba ate nekyokubiri ne basita mubawe opportunity to make mistakes though some mistakes are big naddala ng'oyo mwana muto asituse ebirungi alina bingi so the excitement too naye just mugamba nti eggwanga lino nga Uganda abantu abasinga bw'oba okoze research abawagizi bo Allien Skine alina omumanya nti abawagizi be abasinga tebaagala sitaani kati ekyo bw'otakirowooze abasinga obungi bayinza okuba abamu balaba bakola effujjo naye bwe badda eka bafukamira ne basaba abantu abasinga nze ngenda mu bivulu byabwe ne bawanika emikono ng'oyinza ogamba nti wano kyaki so most people si ba sitaani tebaagala sitaani so abawagizi be abasinga
bobabala 10 9 ku 10 baagala Katonda kati oyinza okwefumita amafumu amangi ngolooza basitaani abantu abasinga mu Uganda generally is a God-fearing country. Yeah, true. So ako kayiseewo kasitoo kalabye abantu bamusonyiwe naye abe nga tali kiddira towana sitaani wana Katonda kubanga bonna agenda omuwaana era kansubire kyadde kyalumu kyakomye abajja kukola bubi nnyo sitaani otuuke ogamba oyinza ofuka ekyokulabika nti bw'owana sitaani omaliriza abantu bajja ogambire bayamuviirako nolwana ne banne so tekanyumye tekanyumye abantu abasinga Allien abakuwagira bw'ataba mulokole mu Katoliki taba mu Katoliki mu Protestant bw'ataba mu Protestant musevenisidi okitegedde abasinga ne bw'ataba mguuni musiraamu so sitaani tebamuliika abawagizi babasinga tebamwagala. Pastor, you're one of those people about kuma music industry abayimbi obagatta but I think he's young. True. And akoko tekanyumye akaleke agabasa go kuba kunganya abayimbi n'abamawulire mwino obutakanya n'otugatta n'entalo nga zeyongedde nnyo mu bayimbi. Gato ekibuzo kibadde ki? Entalo zeyongedde nnyo mu mayimbi ogenda kuba kumakumotya so that batukiza kyosibo bagamba that tubeere bumu. Sagala kwewa mirimu gyessa tegenda bakumokumotya naye obuvunanyizibwa bakumakuma yasimba kubiriza okumanya nti omuntu kyasiga kyakola ki kyakungula abayimbi mbajjukiza nti bayimbe ojjukira ng'otandika okuyimba walina kirooto kyo muyimbi bw'oleka okuyimba ate n'otandika okulwana ate oba olumbye olaba olumba ate baggolola mugundi mu ringi yaabwe ne bakubirayo njenga nti oli muyimbi oba kategerekaako oli muyimbi kiranga bonaga nti olaba omupiira ngaaseneza nnyo oba ne maniyo oli nakwata n'avuma omuzanyi ng'amuli awo omuzanyi eno kuki oba abaddugavu bavuma oli namukuba n'akacupa naye omuzanyi wali omulabeko ng'akyuka omuzanyi ye asigala azannya ki mupiira gwe kuba wookyukira oyogere n'omuwagizi omupiira gukoze eki gukulemye kakati omuyimbi abayimbi muyimbe kubanga bwe munaalwana ate abaana abalala bo bajja kuyimba ate babayiteko ekyakwagaza kukola ki kuyimba ekyagaza Allien Skine ayimba okitegedde ekyagaza Anile Victor ayimba ekyagaza Judith Babiri ayimbye ekyagaza Juliana ayimbye bingi byoyinza ebisika muyimbi genda ku kino okola bwekiri yogera naye yimba oli muyimbi okitegedde ebikonde n'entalo si kyekyo oli muyimbi bw'onaasigala mu layini yo ojja kuwangaala nnyo abalwana basituke bagwenga olaba nga tumaliriza waliwo ekivulo ekiriyo nga September nga 15 ekigendo bere kololo kuliko King Michael naku kuliko Shiba kuliko ne Cindy ne olutalo fuso olutalo omwayita mune Nokia omu iPhone bwenga pastor atagala kulya byonono obaayo bwe banampita nze twaliwo sibe nze mbanga lifarisiba na saidi kubanga bonna bakwano bange ate bonna Katonda abaagala Katonda ayagala abantu bonna nga tatunudde gwani Katonda ayagala abantu bonna